Yes, for additive ujimbaniriza kadi kano mwasise mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba subscribing ate munyigene kadi Entaana emaze okubanga esimwa Pastor Bugingo Ayogedde ebirala mbina maaso akasiza ekiriwo ayina byateeseza mbina maaso Pastor Bugingo byayogedde bagita for additive ujimbatumdeka abali kata namwe abali Canada abali Saudi Arabia abali mu ggwanga Uganda mu kibuga kye bayita Kampala abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu America ku University of Chicago mwenambe baza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mu followinga Pastor Bugingo akakasiza ekiriwo amunange amwina maasawo so TV jukira awezeza emyaka 12 maasawo Teddy Bugingo ayitiddwa ku pate Teddy tanalabika ku pate era kirabika Teddy tagenda kulinnya ku pate mbina maasawo byonna ngenda kuba nkola ki ngenda kuba bikutuusaako munange ayina Entaana awagenda okuwummuzibwa omulabirizi w'emirembe eyawummula Samuel Balagadde asekadde enamirembe St. Apollo's Cathedral essaawa 8 ez'emisana omulabirizi amanyikiddwa nga Samuel Balagadde asekadde omwami ono yasinga nnyo okumanyikibwa myaka egy'eddako ndowooza naye simutegeera bulungi ngezaako okumusikasika naye ng'ate weempulira erinnya sipya mu matu gange naye nga munange yafudde agenda kubaziikibwa olwaleero ku ssaawa 8 ez'emisana kitalo nnyo eky'omulabirizi Samuel Balagadde Sekadde agenda kuba amunanga aziikibwa ku St. Paul's Cathedral essaawa 8 ez'emisana kitalo nnyo amaziga gokka ku saidi y'abanaddiini bonna amunanga Entaana ndowooza ogirengera baagiyooyoose bitya Entaana baagiyooyoose bitya bafuye okulaba nga bagiyooyoota basookuba nga munange bamuwummuza mu nnyumba ye ey'oluberera mungera okuba nga mugifollowinga bagita for additive gimbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga mumufollowinga gwe yasubscribinga kyamaanyi kyewakola gwenda nga tunna subscribinga ngenda kusaba subscribing onyige kale ate onfollowing ne ku FADUG News bona nfollowinga ku FADUG News nako ojjako ofuna amawulire ag'enjawulo n'ensonga zifollowing zonna ngavudde ngenzikosa dizeno ewa Pastor Bugingo Teddy Bugingo yabadde ndowooza aweerezebwa invitation card emuyita ku pate jjukira Salt Media Salt TV myaka 10 Salt Media yonna okutwalizaamu egenda kubeeweza emyaka 10 ng'ekoze eki ng'etandikiddwa ojjukira Salt Media eno Pastor Bugingo baagitandikawo ne Teddy Bugingo Teddy Bugingo kati awo Pastor Bugingo yagezaako kubanga munnanga aweereza Teddy invitation card naye kirabika nga Teddy alabika nga atagenda kulinnyayo kubanga nabo bakoze ki bamaze gamuwa invitation card ndozolengera ebiseera ebyo bwe bagikola ki bwe bagigulira ndowooza balengera Elderman yaliwo Pastor Bugingo ng'akyalina mutono nga tanaba kugejja naye kati Pastor Bugingo agenza agejja munnange bye bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media tulinze tulabe Teddy anaalinnya ku gondi ku pate eno kuba muyise stay on YouTube platform oba nedda Salt Media ewezeza emyaka 10 ng'ekola ki ng'etandikiddwawo juga Salt Media eyina TV eyina ne radio jjukira bino bye bali baagala okubanga bakola ki bali baagala okubanga bagabana naye Teddy yagaana kubanga baagana okubanga yagaana okukola ki yagaana okubanga asayininga ku divorce paper kooti yali baagaye bakole ki bagabane 50-50 bagabane omu bwatwala Salt TV obulala bwatwala Salt Radio bonga bo bakole ki bateeseganye balabe omu kyagenda okubanga atwala bateeseganye balabe bakole ki balabe oba bakola ki oba banasobola okubanga bakola ki batwala 50-50 kooti yali ekoze ki kooti kyali esazewo ne bakola ki bagana okubanga bakkaanya era kooti yakola ki kooti munnange yakola ki yabivaamu yabijjamu enta munnange era nga byebyo bimu ku ebitambula akadde kano ku social media bagita for additive mbeebaza ne bagamba nti muli baakabi nnyo okuba nga mugifollowinga
Teddy analinnya ku pateno y'okweyoza kubanga social media ewezezza emyaka 10 kwosubira analinnyayo. Nze simanyi oba analinnya kubanga ndaba chance ntono nnyo eza Teddy okulinnya ku ki, okulinnya ku pateno. Emikisa ndaba mitono nnyo okulinnyayo. Nze niiza bulinzi ndabe kaadi gye bamuweereza anakkiriza anagenda ku ekyo kiri mu kaadi nti bamuyise nti agende. Mwangeraho kubanga mugifollowinga tujja kuba tumanyiira, tujja kuba tubitegeera byonna. Teddy tanaba kubanga akola ki, tanaba kuwa reply ye yonna, tanaba kubanga agamba nti tagenda kugenda. Tanaba kuli applyinga, tanaba kola ki, tanaba kugamba kubaako obubaka bwonna wakola ki bwaweereza. Obulaga nti tagenda kugenda kugamba tuli awo bwe tutyo tetumanyi oba anaagenda oba taagende. Naye nga pati eyo yategekeddwa myaka 10 egya Salt TV, Salt Media, Salt Radio nga zikoze ki, nga zitandikiddwa. Emyaka 10 tegirwa bannange, emyaka 10 tegirwa. Kyokka nga emyaka 10 bw'ogiraba olaba mingi naye munnange emyaka 10 gigenda okuggwako nga ebibaddemu biyitirivu. Kubanga kiba kizibu omuntu okuyita myaka 10 ne watabaawo kyanjawulo kikyuse mu bulamu bwo. Era kiyinza okuba ekirungi oba ekibi. Kiyinza okuba ekirungi oba ekibi. Eyo yensi mwe tuwangaalira. Beera mu nsi ng'okimanyi nti ojja kufuna ebirungi n'ebibi. Gwe tosubira nti ogenda kufuna birungi byokka bikakyobola nkugambye nti emyaka 10 bingi ebibeeramu mubaamu ebirungi n'ebibi. Osobola okufuna ekirungi oba okufuna ekibi. Naye nga kiba kizibu okuba ng'ofunamu bibi byokka. Kizibu. Ebiseera ebisinga ebizibu bingi mu nsi muno, naye oluusi sigamba nti mu nsi buli muntu afuna bizibu byokka. Ofunamuko ne kalungi, ofunamuko ebirungi, okuba kale biba bitonotono naye nga nabyo bifunamu. Eyo ensi mwe tuwangaalira, ensi bwetyo bwekola ki, bwetyo bwetambula. Sigala ng'ogifollowinga, subscribinga nyiga kade, ate likinga commentinge, mbeebaza ne bagamba nti muli big nnyo okuba nga mugifollowinga. Salt Media Teddy yagimulekera, nze nali manyi Teddy agenda kukkiriza divorce nti bakole ki, bagabane TV. Teddy abakwasaganya TV esigale ng'ensimbi eziva mu TV zize, Teddy yabigaana byonna. Namwewuunya mpaka nakati nkyakyewuunya, ebyaddala nkyakyewuunya. Fad TV gifadiyo News. Sigala nga ofollowinga tojja kubanga mujjusa comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section. Tusigale nga onfollowinga mbatumiddeko abali Saudi Arabia namwe abasinzira mu ggwanga erya Omani, n'embeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo. Pastor Bugingo yaweereza kaadi yita